bakulembeze bannange mwenna bassebo ne bannyabo, nange njagala okwegatta ku mukoddomi wange Yozeyoze Ssaabasumba n'Abakatoliki mwenna mu Uganda okutuuka ku mazaalibwa g'omwaka guno. Njagala okwebaza ennyo Ssaabasumba okukulembera mu kitambiro kino. Ayina abanenjigiriza eby'omulembe n'atugamba ebigambo tubaja okweetaako olwaleero. Era nze ng'omubaka wa gavumenti mbakubira omulanga mwine ebigambo bya Ssaabasumba tubinywerereko, omwaka gujja kwera kwa njawulo. Buli omu enduzi alina akamukutteko mu ngeri ye. Nze ng'omusomesa agenze n'angambira ku bantu abaagala obuvunaanyizibwa bw'abazadde okulanya okukuza omwana babulekeddeyo tekinologiya, babulekeddeyo intaneti. Ekyo nna kibadde kindi bubi nga kineeraliikiriza. Omwana akugamba kumakya okuva kumakya kumpi kukeesa budde ali ku intaneti, asoma naye ani amanyi ebigenda mu maaso biki byasoma. Bw'okitunuulira kyosi kibasoma nga sikusomesa wabula kwonoona bwono. So Ssaabasumba nze njagadde nnyo meseji yo, nkwebaza era Omukama akwongere. Olunaku luno olukulu nga bwe twatutegeezezza atuzaaliddwa mu ffe. Omuntu oyo atuzaaliddwa mu ffe kintu kikulu. Njagala bassebo ne bannyabo ffenna tukozese omukisa guno nti atuzaaliddwa mu ffe Mukama waffe Kristo. Tukozese okujja mu mbeera gye tulimu kati, tumusabe atuyise mu mbeera ey'ensi. Bassebo ne bannyabo, nze ndaba ennaku zino kugenda baga nti politically muli charged. Ebigambo byogera bizito, obukambwe buyitiridde obungi. Nze nsaba abassebo ne bannyabo twewale okwogera ebigambo ebikwagalizibwa ebyo ebinene ennyo, twewale okusiga obukyayi, ebigambo oba olulimi olulimu okuvvoola, olulimi olulimu okutyoboola abantu. Bassebo ffenna ebigambo ebyo tutwale nga bintu bikulu. Okulonda olunaku luleme kutwawula, politics alina kutwawula. Baganda bange bassebo ne bannyabo, olunaku lujja kujja ng'ennaku endala, olunaku luyitewo naye bw'onoobanga muliraanwawo omukubye ejjinja munaatunulaganako mutya. Bassebo ne bannyabo, mukoddomi wo bamuggyemu eriiso, kiki ekinaddira? Bakukulu, mbasaba tukendeeze olunaku lunaatuuka ffenna tugende tulonde nga Katikkiro bw'agamba, nange nga batugende tulonde. Naye nga sinatuukayo, buli omu amanyi nti omuntu ono muntu wa Katonda. Tomuyisa bubi, tomukuba miku, tomuvuma, tomuyisa amaaso, temutyobola. Kuli olulimi olw'okutyoboola. Bassebo nsaba tusalire amagezi. Kristo gy'azaaliddwa mu ffe, buli omu aleetere munne emirembe, buli omu amuleeterera essanyu. Waliwo abantu bangi abagenda okulyamu, abagenda bati waliwo n'abatalina kibalya olwaleero luno. Beera ekikubagizo gye bali nga twongera okukola ebikolwa ebirungi ebireeta essanyu, ebireeta omukisa. Netuleme kukola ebikolwa bya kuleeta kusiga kyayi. Nedda Bassebo ne bannyabo, nze ensaala yange gye mbasaba olwaleero, mugoberere amateeka. Mujja kusanga okulonda kuno bwangu ate nga tukuyiseemu bulungi. Tugoberere amateeka nga bwe galambikiddwa. Mukuume abaana baffe, mubakuume
bakuume abaana ennaku zino akibishopu wagambye ennaku zinoongera abaana tubayisaamu nga sintuufu tukuume abaana baffe olumula luno katonda batuwa lwanvu tutule n'abaana baffe tubateeketeeke bafune kalica yaffe gyemukkiririzaamu abaana abo musomeramu essaala abaana abo mbayigiriza empisa zaffe naye mubalekedde intaneti mubalekedde vidiyo eziri mu mizimbagano byebasanga bebasoma basanga bebalaba omukisa tugufunye tulina obudde tubeere n'abaana baffe era tubaleetere n'abaana baffe tubagalise betwagala tubakyayise betukyawa kama wange Ssaabasumba njagala kubajjukiza tugenda okumalako okulya naye tugenda kusanyuka tujja kusanyuka naye mujjukire nti waliyo tumaze okulonda waliyo okuzza abaana amasomero nolwensonga eyo bemuba musaasaanya bemuba mucelebratinga manye nti waliwako ebyetaagisa temulya kamukuulo temusaasaanya carelessly tuteekereteekere okulonda tumaze tuteeketeeke abaana baffe okudda mu masomero omukama abankulonda